baganda bange bannyinaze eddiini emanyiddwa okuva eri omulezi waffe Allah eyakutonda gyamanyi nti eno buno bwe buufu mwoteekwa okutambulira si ddiini ndala yonna bali yagamba nti busiraamu yenna alituuka ewa Allah we nga yategeera obusiraamu bwamujjira n'abumanya n'abunoonya obusiraamu kyeki obusiraamu butegeeza ki obusiraamu ateekwa kweyisa atya n'awangaala ng'anoonya busiraamu kyazuula nti obusiraamu bukyewaza naye ng'akyewala faqad faaza fawzan azima ajja kuba yeesiimye olw'esiima olw'ekika ekyawaggulu omuntu yenna anawangaala mu nsi Allah n'atuuka okukujjulula n'otuuka ewa Allah ng'obadde okimanyi nti Allah ali omu n'enzikiriza obusiraamu n'omubaka we yakujjira Muhammadi sallallahu alayhi wasallam yagamba nabbi waffe Muhammadi sallallahu alayhi wasallama yagamba nti man maata wa huwa ya'lamu annahu la ilaha illa Allah oyo yenna alidde eri omulezi we Allah alifa ng'abadde akimanyi nti teri asinzibwa mu butuufu okuggyako Allah dakhala aljanna agenda kuyingira ki tusaba Allah atuwejja naye banange buli azaamanya bunene eri yenna omukozi w'emirimu n'ebyokola nga tofuddeeyo oba gw'obikolera abisiima oba tabikola ki oba tabisiima tera okukuba ekyokulabirako nze mpoomerwa nnyo enseenene oba nammwe simanyi Allah yasinga okumanya naye okumpeereza olusaniya lw'enseenene nga bwenumamu enseenene 3 zonna zirumira zigo bazireese lunga nti zaayo tompa enseenene zo era oli waleeta akabatu k'enseenene kamu ng'enseenene ezo tezirimu yadde akalumira mu butuufu nzira n'empoomerwa wakadhalika n'omuceere bw'ondeetera akabega k'akaceere nenkalyako nga mu butuufu kampoomera nsobola n'okuwalirizibwa okusabaako okubiri nati ne bw'oleeta olusaniya lwa piraawo nga luliko ebiyungula by'ennyama wallahi nennuma nga mulumira era ndyako entonji emusana kino giwanda wali mwana wattu nembeera nga mpummula wakadhalika ne Allah waffe ayagala nnyo okulongoosa enkola yaffe ey'emirimu okusala kw'anaasaala yenna oteekeddwa okwetegereza by'osaala byebyo Allah by'ayagala obisaala nga Allah bw'abyagala. Salamu alaikum. Okusiiba kw'anaasiiba oteekeddwa okwetegereza by'osiiba byebyo Allah by'ayagala. Subhanallah. Kyayingidde gye tuli ene waffe mu bufumbo. Era mu bufumbo la ilaha illa Allah buli omu awasanga bw'ayagala. Osanga musajja mukulu nga alina abakyala babiri naye nga abakyala abo balina abaana be basooka okuzaala nga baabwe babiri n'omubuuza nti bano 6 bano be bawoowe bali ababiri nali nkyamwetegereza. Abange ebyo Allah by'ayagala. Abaami okusooka okuloza ku munno gw'otebeezebwa okuwaamu amahale ekyo Allah kyayagala. Tuddeyo twetegereze twebuuze biki Allah waffe byatwagalamu. Wallahi nagezaako okwebuuza Allah byatwagalamu nga bitono nnyo ku ffe bye twetaaga mu Allah. Kyeba tuli balyazaamaanya nnyo obutafaayo kulongoosa wa Allah waffe ebitini byatwagalamu. Tuli bagayaavu nnyo nga ffe bye tumwagalamu byonna Allah abitukolera.